tukulembedde omwogezi waffe osebo wetikke bulungi egundi ettooke Maama tuzze n'akatono kaffe kaakano webale tuzaalira mukulu waffe eyatuyigiriza okuyimba eyatulaga nti ffe betuyimba mu butuufu twejinga bwejinzi naye endongo yakyankalana otusaasire mu covid muno Maama akatono keeko SNL Kashi omukyala ali eyo South Africa SNL Kashi Madam Maama yatuyambye nga abajournalist bano abasakaga entertainment ne baganda baffe bano n'abalala batazze wano okutuyambako okulanga tuleeta kano akatono mu maaso go Maama era tusaba okakkirize Maama n'oyo muwala wange akampeereza mukama bamuyita Kashi Madam Maama Kashi Madam kati ne bano ba journalist abasaka bino ebya entertainment ne basalo ne bagamba kabiteekemu eggere tujje oyo muwala wange ampeereza ebintu bino byonna mukama amuwe kyasinga okwagala amina Kashi Madam ntumidde munange webale nnyo webalire ddala neyanziza era amina ekituleese Maama ofenga ba entertainment journalist nze bampita Jackster nze vice president wa Ejawu Entertainment Journalist Association nomukyalo oyo yatugambye nga bannamawulire mugende mukyalire ku Maama twongere okumanya embeera gyali mutuyinza okubeera eyo covid yatunyiza olaba abayimbi tubalaba bajaajana olwo Maama w'omuyimbi omuganzi radio kuba tukimanyi yali breadwinner bamalako batya oba oli awo n'abalala abali eyo bongere kuba muyimbi y'endongo tukyagicakala obuyimba bwa radio ne bw'okawulira leero kalinganga akafulumya ejjo so ne tugamba katujje tukukyalireko twongere okukubuuzaako obulamu bwo butambula butya neyanziza okujja okumbuuzaako era nsanyuse nnyo abazzukulu bali batya covid abayisizza atya Maama badde byangu bingi maaso bigenda mu maaso Maama tulaba abayimbi bagenzeeko eggulu mugenzeeyoko akabiga gye kali eriyo ebivaayo ne babagamba ne bakwira ku kasimu white kiri eno sinaba kufuna kasimu konna era nsigendanga okay naye kati nze ate era bannamawulire nze kino nkizza ku bantu b'eggulu ekinyambye ntula kakiiko k'abantu 40 Genocide ke yateekawo muyamba ku art industry bwe tuba tuli eggulu okay weno period sigendangayo naye mbadde mbasa mwenna aboogera art industry y'eggulu tosobola kwogera ku kya music na music we bagamba ggula nga tetutuukiridde Maama ono mbakubira omulanga bannange mwenna ba artists abali eggulu mwenna abali ewa Genocide watuuka wa President Museveni nga mwogera ku art industry ne corporate lo UPRS Maama tutuuse wano tasobola kubeera mu mbeera eno nga yazaala omwana ayina music gwe yatuwaalimu billions and billions of money kyensaba actually we should be inspired bwe tulaba embeera eno nga tugenda eyo okuteesa kyonna kye tuteesa tuteeseze ku mbeera eno live example emuddeyo mu nyumya ebituufu nti bana endongo yaffe eno tulina bamaama b'abayimbi ab'amaanyi abalina okuganyulwa mu ndongo eno ye Maama music ono waliwo akasente akaali kazze neza UPRS teri name naye bannange oba tuli ku kiwano I think these are things tulina okutereeza kati Genocide muzeeyi wange nze omanyi kati sijja kubikkirira mbadde nkusaba Genocide yono Maama wa radio Maama waffe we yazaala radio mukulu waffe ffenna n'atuzaala waliwo abayimbi abayiga okuyimba ne betuloba n'essaawa zino nti omulabira ddala akulukutiraawo mu radio nti singa si radio yateekawo akatiba singa takola ki mbadde mbasaba mwena abali eggulu National Cultural Forum UNCC nti wemutayamba ate kati nga Maama ono na family ku music ali ku radio no mu TV akubibwa mba temulina kye mutugamba kubanga kati we tuba tuteesa nti no music w'abayimbi akuba ku ma radio alina osasulwa nga tuli wano tuzze ffenna twekalakasa nga Maama tebamulowoozanga nakuwadde mugamba kigenda mu maaso kitegeeza mba temulina kye mutugamba so mwekube mu mitima mujje
Maama akasimu mujja kafuna n'oyima eggulu osologa bampe essimu ya maama wa radio ajje batali kubanga kati yalina batoba muganda abazzukulu yes so maama nga tumaliriza katono nnyo kusoomoza ky'okwamanyira n'obubaka kiki bw'oyagala okulekera nga tuvaano bw'oyagala okuleka kusoomoza kiba nti ngeri mutabani wange yagenda basi kyalina muntu yenna ndabirira singa okunsoomoza kuba nalabiranga awo nga mpadde kati sikyalina muntu wange okay so obubaka ki bw'owa gavumenti oba bannayuganda gavumenti bisaba kunyamba n'abazzukulu bange babe bulungi nga benyumiriza mu taata waabwe kuba taata waabwe yaleka ekyobugagga nnyimba kati ate ennyimba ezo tewali atazirina buli omu azirina kaaba empya kaaba enkadde zonna baziyimbisa waliwo atalina simu eriko mu radio naye abaana be tebalina kyebagasiddwamu nange maama Minisita Kiwanda yali atusuubiza otereeza amalaalo go gaggwa go gali mu mbeera ki ebyamukulu Kiwanda sina kye nali ndabye namukubirako ne ku ssimu n'aŋŋamba nti tuli mu korona eyasooka tulindeemu ajja kujja asindika abantu be naye kati gino myaka ebiri siddanga mukulaba ku muntu gw'asindise naye kennyini siddanga mukulaba nti oba ankubidde simu kuba namukubira ku yange naye era yagiwandiika n'abanga agirina tisiina kye nali ndabye kaye gwotuukayo eyo anti kakati yali aŋŋambye nti radio yali agent alina okumugulira gavumenti alina omugulira ekibanja kibe ekinene kye bamuziiseemu ng'ayongerako emmanga ne sayidi abe nga yeetaaya bulungi gye baagala okufuula nti tourism attraction kyali kibaddewo ate kati takyali minisita yavaako kuba yatibadde bw'aba nti yatulekera project ye ate nga twagikwasa ye yandibadde atugamba abaaye nvuddewo kuba minisita kati mbakwasa group yino egenda okubayamba oba okubataasa but tewali okuva lwe yavaawo tewali any reaction so mwamukubirako kasimu oba okubagamba nti nabiwadde ono essimu ono kennyini yamukubira nze bwe naddamu omukubira teyakwata ne Frank n'amukubira n'atugamba nti tulinde covid kati covid omwaka neguggwa n'ogwokubiri tuli mu gwakubiri ate nga project nga ne covid yagenda okujja nga ye yajja dda mu January mu February covid yatandika mu gwakutaano tukirowooze nti nno oba olumu bano abantu bajja ne basuubiza ebintu nga baagala bakolerako mawulire ate omanya nti oli azze okulinnyirako tomanya kubanga oli ye wajja ayisaawo kike nekikoma naye ate kiri kyali oludde nga kirina mu gavumenti by the way waliwo sente ezaleeta problem amabuga agasondera ekkololo nga redi yafudde sente ezo ezaalimu akavuyo k'ababbalamu n'abantu sente ezo zamala ne zirabika sente ezo tezajja nakyo anti byonna tugezaako ku recap how much this family should have been naye nga sente ndoza so what is your naye ekisinga obukulu nzi kyensobola okwogerako era mukulu Kiwanda era ojja kunyigira nnyo kubanga ebintu byo bigenda ne biba opposite kubanga nze kyemmanyi minisita wasuubiza ekintu ne minisita azze mu ntebe eyo atandikirako mukulu Kiwanda mbadde nkusaba bye wakola ku Kenzo ne tufuna obuzibu nti problem yali ku Kenzo kwasooka bamusuubiza okuba ambassador wa tourism e Uganda we yateeka awards mu museum twamala n'amulinda contract ye Kenya ne bagisazaamu twamala genda kapeeka kukyogerako ne amuhape we twakyogerako ewasale kati Kenzo ambassador mbadde nsaba mukulu Kiwanda n'omuntu yenna wa gavumenti bwe muba mwasuubiza maama kubanga ono muntu mukulu talimba tusobola okufuula amaka gano aga radio tourism attraction kubanga waliwo omwami era ngenda mutuukirirako eyo Canada yali ali mu festivals z'owuli ez'Eddie Kenzo ye we yalaba bulabi ku TV amaka g'abasudde nga yali alambuddeko mu Jamaica n'alaba Bob Marley bamuzimbira ali mu kuzimba gundi we baziika basudde kugifuula tourism attraction twabagamba ministry of tourism but they don't care mbadde nkusaba Kiwanda
okufuna batwalisa abajja tebajja buzikula bamaziko bankima kyokka basobola okujja mu ggwanga nga wano nga buli omwana gwe bayita radio eyakuba e Nigeria Jamaica luddawa nga bazze mulambulako so nkubira omulanga government nkubira omulanga General Saleh Maama ali wano bamusuubiza ofuula amalalo ga gundi ga radio mukulu waffe okuba attraction esobola okuleeta ssente mu government badde nsaba mutuukirize ekyo kubanga minisita yakyeyama Bannayuganda abali eno hotline ng'esobola okutuuka direct wano wa muzeeyi tukole ebintu Munnayuganda yenna ali eno if generation yene eyaffe yali ya radio byonna biraba byonna kati ffe abaliwo n'abayimbi byonna bye bakola yali ya radio. Actually, music industry era ekyuka gye tuyita nti abantu nti Nigerians are more scared tandikira ku radio. When I had naliko ku interview emu TV bagita eri ku Nigeria nga Wizkid one of the guy on Italy but I'm forgetting the name. The radio wrote them songs. Wow. you get what I'm saying? Radio wrote them songs. Waliwo P Square ono mukulu omutona ina marasta ngagamba radio yaddamu oluyimba lwabwe naye ate yabawa a new dimension mu nyimba ya they were already good nene babongera mu cha radio. That's why they are the P Square today. Naye ekiruma Uganda ekiruma oba munna Uganda kwe kubanga omuntu gwe celebrating e Bulaaya exactly nga radio kubanga nalabo oyo ba P Square bakola ekigulu batandika okuyimba ennyimba z'Enigeria. Yes. Naye nga wano e Uganda osobola okusanga osanga nti omuntu gwe twali celebrating nga ne minisita asobola okujja ku malaalo n'alimba oba n'ayeeraja exactly. Mukama atubeere nenze kyensaba kyenabye gye bujja tugenda kuddira ekintu era nkubira Bannayuganda mwenna abali e Bulaaya owozeeko mu Uganda noonya abantu bannamawulire nga ejawo Entertainment Journalist Association ne partnership gye twakoze n'omukyala St. Powers Kashmadam twagala kutandikawo kaweefwe because tulina eddoboozi ddene ndowooza mu Uganda abantu abakola entertainment shows bapresenta ffe tusinga eddoboozi so we want to use this voice era leero tukirungi nga tugenda kwogera kimu bibiri radio bana abali kimu bibiri radio we are going to make sure this museum becomes a reality. Erejo haija utucheyama buli presenter waffe tugenda ba orientinga how can we strike a partnership tulabenga this becomes a reality. Kati omuntu kyali yanduuzizza nti katutandikira wa nze njagala bali e Bulaaya tusooke Maama tufune hotline mami ayubayine namba tetulina namba kati tesimanyi ebwebe anti museum ngebeera wano eyakabi tubawe gye basobola okubira ku Maama nakyo kikola sisafe jangu soko jjo wano ffe tulabe bino ebintu kwegamba tetujja kubeera mu Kampala emmotoka ya radio era tokayimiriza tugenda ku motoka ya radio abantu babirabe tambuzaako eno kuku abantu balabe kye twogerako Maama mukwateko kaawo tugenda fuluma tulabe abantu baagala okulabako ku radio wano I'm just amazed how ennyimba balage nti ziri nnyimba za radio zeyakola betya mamukubireko wabwe namba gye twagala soko kana kantu kena kateeka direct ku on my page njagala Munnayuganda ali eno nze namba gye bagenda okumpa gyoba okubako bwoba ogikubyeko ejjawe ejja tuyamba it feels good being here because around music era nkugamba ku Munnayuganda ali e Bulaaya ono sister waffe soko gye wano soko waliwo enamba gyagenda otuwa gisome bulungi basoboleka abantu bamutegere you are radio's follower oba radio mutovu radio mukulu wa mzee mukulu mbawana gwe mukulu radio wali omudakumeka omukuza nnyo otegedde ye muto lwaki omukuza bulungi gyamuddako ye muto so babawe namba enamba kamba mwino kuba enamba nga ya mami waffe ni kyala Kasobo je eri 054071996 leta ngo tugisome mu Luganda omwana asomanga mu Amerika eri 0754 0754071996 namba era ngenda gita yaka video kano kukuja mtu balaga abantu moto tusibule tubalage moto soko linde soko je
Jango otambula bo tambuza kubigere ono abera Dubai ngaye mumuna abasoko mulage kana akati soko bakali DJ wa radio wa DJ Paul era nakola mixed tape eno kulike nyimba za radio zonna from the one era mixed by DJ Paul era nenjireta nenjiteka wali yes ezisinga nazitunda era sente ezirete wa mama radio lwacha abantu bawagundi social handle yo njagala bakunonye kubanga katuli ku Kai Wisdom Facebook page ze bampita DJ Paul ngemirimu jange njikolera Dubai era nze nali radio DJ wa Moze Radio and Wisdom DJ wa Good Life yes eno mixtape nagikolera radio buli luyimba radio yayimba luli kuno nenjikola zino ze social handles zose basoro kunonyeza genda ku Facebook bandikako ekyo ki kuliko Bale Paul, that's Facebook, and Instagram is DJ Paul 1. Okay. Yes. Oh, bazira byenziraba bazira. Yes. Jangu tugende ku motoka wano. Soko jjo tugamba badde inacho ngamba. Terayo. Kuku soko jjo wano. Ono jira timira olabe. Emotoka no sika environment wante tuli bwayiseri waffe sika ku environment nyuma kwangambye eno mukujigula naliwo soko jatuwemboze soko semereno soko semere tuwemboze soko tuwemboze eno mukujigula naliwo jagwa namba ine mwana naliwo nemugambye lumu ali mu vajinja lumu twali jinja twaje tuvaje twali jinja ne kumacha ebintu byaffe tuva mu baraza ffe ne tutabukako ready yali avuga ya rolling emirundi esatu neterera owulidde bagambye jagwa yeefuula bweti nekirala kibagambe ongambye nti radio yagamba tajja kuvuga ku motoka ya mu Japan ku Toyota neyasembayo yino jagwa yalekawo emmotoka 3 emu BMW endala Jeep endala Jaguar. Wow, amazing. Jeep jeri ku Good Life. Eno bagiteeka wano. Jeep jeri ku Good Life. Ne BMW jeri ku Good Life. Jaguar yeri wano. Mwasa bagiteeka wano. Simanyi lwaki naziri endala tezijja wano. Wazize. Bajja kubya. Jeep jeri ku Good Life. Jeep jeri ku Good Life. Wano tulina we tuleke. BMW jeri ku Good Life. Fulira bibyo. Jaguar yino. Zonna zijje wano. No comment. Kakati nensaba bana Uganda namba ya mama tugifunye. Yes. Tugenda giteekako egera kuba ku Facebook akagundi Kai Wisdom official po mumulabye nga ayogera. Bane mama tukwasize. Saba bana Uganda boboze Uganda December kuba okubire mama mugambo oliridda wanzi jawo. Zijawo ajja kulagirira mwena mikwano gya radio kale nammwe mwabatawulira ku music wa radio nga muli abapepe kale mutusaasire nammwe muddemu by the way waliwo n'ekintu kye twali tutandise kye bayita Vist Radio. Okay. Era twakitandika emyaka lwakuba covid yayingirawo. Vist Radio nze naleeta idea. Okay. Kuba bwe radio bwe yafa nze nali nkola mu Good Life radio omulimu ne guggwawo kuba nali nvudde e Bulaaya nenzijjawo nensotolinga radio nangamba beera wano tukole era nze Uganda yonna nagitambula lwa radio yantambuza Uganda yonna tewali wesitamanyi radio bwafa nenzirayo e Bulaaya bwenkomawo ngandaba radio abantu bamwerabidde nyo basigaza ku mitima naye nga tebajja kukola ki nendeeta idea gye bayita Vist Radio nenjirata nenjirira mu Maama nagibayinga era netukola Vist Radio yasooka netutekawo okusaba ng'onnaku z'omwezi lumu radio bwe yafa era buli lumu February tubeera wano era ne mu covid yatusanga era twali wano twajja so buli February nga lumu tuba tujjukira radio era tubeera Kaga gye bayita Vist Radio n'omwaka ogujja same place. Enamba ya mama ogifunye bobo vudde Bulaaya jangole ko superstar the legendary ogikubirako nakulagirira yeye namba namanye bagakuwadde toga kuba ku simu eyo erine ku WhatsApp oyogera ku mama wa star wereza kyowereza yono mama apenga olaba mama batupa Notorious P.I.G. kati atono mama wa radio abazukulu bonna mama